Wanyize nnyo okutuuka ku ekyokusiba omuntu. Asikusiba muntu omu era tali muntu omu nkyasibira nkyagenda ku disciplining abantu bangi. Mulimu omwana mulala yeeta Simpoke omuvubuka ono yatandika okugamba nti yanzaalamu nga ndowooza nti mwana wa ghetto oba yeeyo bakwakinga saagala muwa time namumalirako obudde nga tetulina budde bwakwonoona obudde tulina bwakukola kati namuleka ye n'akifuula saakasi kuba asondako ssente ku Facebook full figure mugamba nti nvuma njagala ondetere vidiyo emu nga nvuma ebigambo ng'omwana oyo byavuma oba okulumba omuntu mu bulamu bwe as a person mpayo vidiyo emu ogikompaininge neya Sefco gy'abadde avuma abantu bakadama wemba mbogeddeko bakadama tetubogerako mu binange ndi kadama mungeremu obenda naawe oli kadama se kadama mungeremu kadama kitegeeza bukozi abaana abo baganda baffe gye bawangalira ebiseera ebisinga babeera beebowa babeera mu biyumba ne bafirizinga nga tebalina abantu bebanyumya nabo tebalina abantu bebaddamu tebalina abantu bali kusoka kati gwe tuvaayo okunyumya ekiboozibozi notekawo olinga kapa oyoze suwaani oyoze amasuwaani onaaza embwa something like that naye naffe tulina embwa zetunaaza wano ewaffe nze nange yange njenaaliza kati wovaayo n'okigamba omwana oli ali ebweraaya okimugamba just nga kaweka apo okunyumya okwetwala twalamu omubusingo bonga aleme kubeerayo nga yebbo waleme kubanga no tusalawo tusika tulabogerako tubeera wera nsobola bavaako naye just kwa mukali gundi kali mulekerawo okupostinga ebintu mwe postinga ne mwerabisaawo okutomula oli mutoyi ogambe bakujjamu embuto bakujjamu ebyumba ate musiba mulinya ebintu ng'ebyo mbitunulira mu ngeri ebeeriwo kubanga ffe tuyitibanga bakadama balemeddwa ne tubazza tuyitibanga bakadama bababbye okwogera ku mbeera ebeeriwo nga kampuni zibbye senza bwe zidduse lwebyo nga bitubote babicomplainingako so tusobola okulekeraawo okubogerako bigwera wakati waliwo be wakutte bigwera mu kooti kubanga abantu abasinga balowooza nnyo poliisi bondi poliisi no ebyange siwe biri ndwawo okgenda mu mateeka naye nasalawo okgenda mu mateeka nenkozesa balooya bange ne bavaayo okulaba nga ensonga eggwa olw'ensonga ebintu ebimu bwe tubitunula ne tubireka bulesi bigenda bikula nze lujja nga bulijjo tuzze ne full figure okulaba nga twogera ku nsonga emu bbiri ssatu affe nawe tusinkanira nze ne full figure ebamboozi kuba kuluŋŋamya nsonga full figure kawungezi kaliwo katusanze ate wano ku Ham shopping grounds kossa n'ekisaawe nga wekifaanana eky'Nakivubo mu bifaananyi enkulaakulana nga yeeyongedde mu kibuga wansi wano okusookera ddala nja kwebaza Hajja Miss Kigondo olw'okuba nti yeewaayo nga munnayuganda omu oba munnansi omuntu alumirirwa ensi ayagala ensi ye nagamba at least njagala kino nkikolere eggwanga lyange nkikolere ensi yange kubanga bavubuka abatambuddeko bavubuka abakoze ku ssente ate ne batambulako ne balaba ebintu ebirungi mu nsi endala nga nti basobola okusinkana ebisaawe by'emipiira basobola okusinkana kinagamba naye lwaki nze kino sikikola mu nsi yange so kino kigenda eri munnayuganda yenna omulala ndala abakoze ku ssente oba bakoze kikyosobola okukolera ensi yo ensigala nga ekwenyumirizaamu oba kikyosobola okuteekawo nga gwe munnayuganda okulaba nti ensi yo eri proud olwekyo so ebintu bingi ebyogerwa abantu bangi newankubadde nti abantu abamu bajjula emitima omanyi obwavu bulina endwadde ziringa nnyo bataano obwavu buzaala effutwa buzaala obujja buzaala effuutizi ne buzaala n'obukyayi naye singa tudda muli ati ne tufumintiriza nga bagamba nti tufumintirize nnyo bannayuganda twebaze nga Katonda bwe tuba tufunye abantu nga ba Miss Kigundu nti omuntu asobola kuva n'azimba ekisaawe nga mukiraba nga tekiriko ssente ya gavumenti tekiriko ssente ya parliament teriko nti ono amukwatiddeko oba ono amuyambyeko nti oba ono president yamuyambyeko wabula nga ye omuntu as a person omuntu omu n'okusinza Nakivubo nga bwe yali abantu bangi mwogera ebigambo bingi olw'okuba nti temuli ku ground ne mwogera saawe tekinnagwa ndi mu kugiraba mu kifaananyi ndaba ekintu kitandise owulira so ekisaawe kigenda kuba kiggulawo soon olw'ensonga nti ebintu ebisinga bigenze biggwa nga newankwadde muteekawo pressure eyammwe ey'obutafumintiriza oba ey'obutamanya obuzibu tulina ebintu bino byogerwa tamanyi nti tamanyi bwe weetegeeza kisaawe kyo ne bagala bakuweeko sayidi emu bakapaati okazimbe gwe ng'omuntu omu bakakuwa okazimbe gwe okimale oba amu akirekaawo gwe okimale kubanga teyakizimba nti nno akizimba mu musasula afunemu azimba kintu kuki wansi ye kukire era tumusaba kigambo kimu amu tatukole akabi konna tusaba amu ekisaawe kino akitume amu Sodom kye tusobola okumusaba esigale nga legasa ya amu kisigale nga amu ensi ne werikyuka ne weriba obuvanage budda kirijjukira nti amu yazimba ekisaawe kye bata amu stadium mu kibuga wakati naye kiki kyo kiraba nti kyanjawulo okusinza bwe kifaanana engeri amu gy'atambuddeko asisinkanye abantu bangi abayimbi ab'enjawulo mumulaba ne ba Ekoni ba Jay-Z baani abasambi b'emipiira abasisinkana abalungi ekisaawe kimu amu azimbye n'ekibuga ekibuga kibata Ampamu Villas tujja gendayo bannayuganda tubalage ebintu ebyo nti ebintu byetwegomba bani wegomba n'ogamba nti ensi ddala erimu ensi endala
esawa ya lero Uganda erimu ensendala ampa mu village bokituka mu obera mu nsindala ense yenjawulo nebyo nabikola lwaki lwa Uganda nakugamba nti okufumiriza nsonga ya bongo esende n'obugagga byabukane alhamdulillah aji yafuna ebintu bibiri sente azina ku myaka jana tena obugagga bumanyi era nabo yabufuna hana asobola bu controlling ebintu byo tebikuumika so twagala nnyo abantu bafunye mu nsi yaffe tubagale nnyo okusinga te okuba nafuya oba butasiima bye baba bakoledde ensi yawe enkulaakulana eri wano tudde tukube mu ekifaananyi gye twava newe wali wafaanana kiki ky'oyinza okujjukira ku kifo kino muganda wange oyinza n'okugamba nti katonda nsobola kyoga kimu nti mungu mugagga okusinza Nakivubo yali ne bwali kati ne bwafana kati yali afumbekedde ababbi nga newoyita obuyisi tosobola kufunawo nga newoosaliyo obusalizi yo gambe Nakivubo kyeki yo ogenda otya Nakivubo yebbanga kiyani yandikikoze singa si hamu bayizalenze kati mugagga gwe manyi mu ggwanga bamuyita Amis Kigundu sijja kubalimba ye mugagga zijjukira ebisenge oba byalinga bya brown oba enfuufu yali yabikuba nga tebitegerekeka oba tebyali tebitegerekeka n'okubanga osobola okutuuzaamu abantu emitwalo ebiri oba esatu watusobola ng'obatuuzeewa yo okola eki kyali kifumbekedde babbi kuba we yali ng'etonya nga mubeera mu mazzi teri kuzanya mupiira ngeto siri kukwata n'onyinya fuuti nga meka naye katunula Ekisaawe omanyi kapeti egenda okubeeraawo zijjukira akabaati kamu sayidi eri bintu bikyuka naye twagala nnyo ensi yaffe twagenda abo abakola ebyo ebintu bw'abanga si mukozi wa gavumenti asasulwa talina kyasuubira tayegaide nti nno bannange essente y'omunsolo mugimpe bazimbire kino ng'akoze ng'omuntu tubeere appreciate bannayuganda tukkirize ebintu ebisinga sotera obuzibu bwe butakkiriza yes reality sex and fair based on reason and reality tukkirize amazima gatulula gajja ne gatomera omuntu ebiseera ebisinga amazima gatomera bannayuganda bwe gakutomera n'ekirungi okirabanga ekibi notakiza reality n'ekituufu kirabanga kitali kituufu ne bw'osalawo n'okkiriza amazima ne gakutomera n'ogakkiriza ne gakutuulamu buli kintu ogenda kiraba mu position mu kirina okuyantira kino kisaawe omusajja kituufu akizimbye asaddemu essente billion money ate kullo kuyenga omuntu munnayuganda ayagala Uganda okubeera proud kyakabinyo njagala nga tumaliriza twogere ku nsonga eri ku bantu essaawa eno wanyize nnyo okutuuka ku ekyokusiba omuntu si kusiba muntu omu era tali muntu omu nkyasibira ddala nkyagenda ku disciplining abantu bangi mu bantu bengenda okudisciplininga mulimu omwami gwe bayita Benson Uganda mulimu omwami yeyita Juuko simanyi Rasita simanyi Juuko Richard mulimu omwana mulala yeyita Simpoke mulimu omuwala yeyita Chumi agamba mbonze muzaala ebintu bino bijja ne tubireka ne tubitunulya butunulizi ne bireeta backfire ku bulamu bw'abantu kubanga nange ndi muzadde nina abaana nina omwami ate nina family mpita mu kusomoozebwa mu bintu ebimu oba ebirala omuntu nga Benson nakwata nakuzanyisa ng'omulalo ne yeesiba ebizina ku mutwe nakwata sanitizer n'amunywa nakwata kapa n'agyesonseka munda nina abaana bange bakula simugaana kuddamu byenkola naye abididdemu mu kifaananyi ki obizzemu nga nze wembyogedde oba obikoze nga nze wembikoze so lwaki bano bawadde obudde bawadde obudde olw'ensonga nti ekintu bw'okireka omuvubuka ono yatandika okugamba nti yanzaalamu nga ndooza nti mwana wagge toba yeeyo bakwakinga saagala muwa time namumalirako obudde nga tetulina budde bwakwonoona obudde tulina bwakukola kati namuleka ye n'akifuula saakasi kuba asondako ssente ku Facebook sibalanga kunvuma oba kunkonjera mbalanga okuyingirira personal yange yes nganze omuntu n'okulumbagana omwana wange kubanga mukijjukira bulungi njagala bazzako ka flashback katono abasinga mwena mumanyi Mary Bata muyimbi wa amaanyi muyimbi wa kabi Mary Bata yafuna okusomoza wali omusajja omuntu eyagula omuguvubuka gwali awo nga gulina envunza bagutanga azizi ne kugamba nti gwamuzaalamu omwana ekintu ekyo kyayita Mary Bata okusebengerera n'obulamu bwe bwonna okubanga totale bwafa n'ava ne mu makine n'ayagala okuva mu ggwanga n'ayagala okwetta n'asenkwa ne music we nakakalya yonna neefa lwa kivubuka ekyo kyalina amavunza ogamba nti kyamuzaalamu dakiika bbiri kifunye omuzungu omukadde dakiika bbiri babakwadde mulojo amabegakaawo Kisaakye bwe yafa twafuna okusomoza waliwo omwana yavaayo n'agamba nti Kisaakye yamuzaala ng'ayagala otwala ebintu bya Adet Kisaakye kyemuva mula nti ebintu byali mu Kamoga properties era Kamoga ekyapa yakakiwa omwana emabegako tubadde mu lockdown tufunye okusomozebwa Jamukalcha yagwa eddalu ne balumba Kabeese Mboga ne bamwataakinga naffe twali tumanyi nti Kabeese Mboga maybe yazaala Jamukalcha naye yamusaba nti njagala kuyitirako ku linnya lyo engeri gye walikola kati ennyana yange ddene abantu abaliyitirako babaliyirirako bangi naye ate baliyiriddeko mu bubi ekirala abaana abamu bavuma abantu ne basinziira bw'otunulya omwana ebigambo byavuma n'ovuma omukyala nga Susan Makula n'ovuma Winnie Nwaji novuma Vinka novuma novuma Bunoke yafuna ataaka tatawe na fightinga n'okufaitinga bamugamba nti ayagala musajja munne eggwanga lirina amateeka wali mukwata ne musuwinga
juneka ayina omwana mwavuma Brunoke nga ayina omwana nga mukyala we yakafa mukyala wa njagala bawa kwa Frasburg mukyala wa Brunoke taata we yali mugagga yali MP Mulamba omwana yalwala nga abantu abalaba nabe balwana ne bakola ki ne balemerwa ne bafa teyagana mujjanja teyagana kumulabira era singa yagana mujjanja tebani muwadde mwana singa waliwo obutakanya otali tebani muwadde mwana baninga tebani mukiza kuziika ne mwanumba Brunoke ne mwatakinga for nothing katonda namuwa omuntu alinga mama w'omwana we oba mukwano gwa mwagala nnyo oba kyaliwe oba muganda we gwayina mu nsi Faida Nakaziwe nasala walabirye bujje naffe tulina abana betulabirira mwava ne mwatakinga Faida Nakaziwe ne mwogala bigambo ku Nakaziwe novuma Nakaziwe nga wayina ebizimba unayina ebizimba mu nabana wansi Nakaziwe mukyala wa kitiibwa ayina aba omwami we ne mwagaza Brunoke ne mwagaza ani olowooza kingo oyogera ebigambo ebyo abantu bangi bavudde ne bangamba Fulufiga gwo omukubavuma yes njagala munna Uganda ndaba nti Fulufiga mugamba nti vuma njagala ondetere video emu nga nvuma ebigambo ng'omwana oyo byavuma oba okulumba omuntu mu bulamu bwe as a person nze mba nnyomba ne kusaasira nina level gye nnyombera mate n'ensonga zange naye bwe mba nnumbye kusaasira ensonga zange ne Kasarine kusaasira ziba zange naye bwe mba nnumbye Bajjo tulina ebintu byetusagasaga nga Bajjo as a friend as a my friend by the way Bajjo nze yanshuwinga ekigambo kye nayogera nti Bajjo yanzalamu omwana twali mu campaign nga tuwanyisiganya ebigambo bingi Bajjo yagenda nga bamuzayi musabira ati navaayo namuvuma nga tayide sendeze nengamba kamukoye nange ekimuluma Bajjo yampa wabya nasasula billions money kye mutamanya era lero lwenkyogedde yes baloya bantu ala mu court era omuntu ayanyambako yali Justin Kasole mumba secretary general n'omukyala Rose Namayanja be banyambako naye Bajjo yantwala mu mateeka kwogera bagezi nti yanzalamu omwana kumuvuma buvumi ekyo kigambo so abaana bagenda ne bazanyira ku bulamu bw'abantu n'okwata obulamu bwa Winnie Nwaji n'okwata obulamu bwa Spice Dana omuntu okola erinnya nze nakola ennyo nange samala kuvuma muntu ye omuntu gw'ovuma mulire mulengi yemu Spice bwayomba ne Vinka oba Spice wayomba ne Shiba ne obalaba nti katogoleza bwezeezo naye gw'ovudde eri sikubuka mutendera oyombye kyenkana ki sobola okugamba laba obuviri bwakusibuka something like that nene sikuyingira kwogera mu bulamu bwo abaana bo omwami wo mundayo you know ebintu ebyo tugenderera ebintu betwogera njagala ukitangaza abantu mungi mga Fulufiga ovuma Fulufiga mpayo video emoji campaigning ne yasef ko jabadavuma abantu mpayo video emo yogera ebigambo byalumba abantu tolumbye muntu omuntu bantu babiri wabulogoga mantu ononya content naye tomanyi bulamu bwa muntu wo obolese muntu kinajjukira sef ko yavuma ko muwala naye wo butwa nafa wali yavuma ko mama wa Miki navuma Miki ne muganda we yavuma ko muwala muta Jack nava mu Uganda yagana okudda mu Uganda oyo Lydia Jasmine yayagana nakuva mu Uganda lwa safe ko kumuvuma naye nga ali amukoze kichobo buza yali amukoze ki kati Faida Nakaziwe nga muna basobola okuyamba ne safe ko era ali amukoze ki so ebintu bino njagala tubitunulire bwoba vuma omuntu oba bwoba oyomba n'omuntu sokolowooze gwe nnyomba naye yaani yego nnyomba naye ngenda muyingira kyenkana kyenjogedde kikosa ki family ye kiyingira wa obulamu bwe as a person by the way ebintu bino byagenze wala ne bituka mu ministry ne bituka mu office era ministry neggulawo etteeka yaguddewo etteeka erikwata etteeka erivunana abantu aboogera ebintu ku social media ebikwata ku private life y'abantu minister Sebugwawo yaliguddewo era liri mu media center okuddeyo kwogera ku muntu ku bulamu bw'omuntu obulamu embeera yonna ekwata ku life person y'omuntu nsobola okuwaako endowooza yange nesobola kuyingira bulamu toyina nsonga yes nsobola okuwaako endowooza mu ngeri emu oba endala naye njikuwadde ntya era nkuyingira ntya so abantu bo balowooza nti nze nvuma buvumi bantu ekirala abantu kye bajja okwogera ti Fulufiga ovaayo novuma bakadama nobamula gwe bireeta ebigambo by'oŋŋamba naawe genda mpawabire ekyokubiri bakadama we mba mbogeddeko bakadama tetubogerako mu binange ndi kadama mungere mu obenda naawe oli kadama se kadama mungere mu kadama kitegeeza bukozi abaana abo baganda baffe gye bawangalira ebiseera ebisinga babeera beebowa babeera mu biyumba ne bafirizinga nga tebalina abantu bebanyumya nabo tebalina abantu bebaddamu tebalina abantu bali kusoka kati gwe tuvaayo okunywa ekiboozibozi notekawo olinga kapa oyoza suwaani oyoza amasuwaani onaaza embwa something like that naye naffe tulina embwa zetunaaza wano ewaffe nze nange yange njeenaliza ya bbeeyi era nina omukozi aginaaza togimanyi njeenaliza embwa okunaza munaza embwa ya bbeeyi kubanga sampa agenda ku mbwa yange ogisanirira ogironda mu byoya bintu era mulimu munene nnyo so kati nga tumaliriza kati wovaayo n'okigamba omwana oli ali ebweraaya okimugamba just
nga kaweka apo okunyumya okwetwala twalamu omubusingo bonga aleme kubeerayo nga yebbo waleme kubanga no tusalawo tusifika tulabogerako tubeera wera nsolo bavaako naye just kwa amukali gundi kali mulekerawo okupostinga ebintu mwe postinga ne mwerabisaawo okutomula oli mutoyi ogamba bakujjamu embuto bakujjamu ebiyumba ate musiba mulinya ebintu ng'ebyo mbitunulira mu ngeri ebeeriwo kubanga ffe tuyitibanga bakadama balemeddwa ne tubazza tuyitibanga bakadama bababbye okwogera ku mbeera ebeeriwo nga kampuni zibbye senza bwe zidduse lwebyo nga bidwe tebabikomplainingako so tusobola okulekeraawo okubogerako bigwera wakuba kati waliwo bewakutte bigwera mu kooti kubanga abantu abasinga balowooza nnyo poliisi bondi poliisi no ebyange siwe biri ndwawo okgenda mu mateeka naye nasalawo okgenda mu mateeka nenkozesa balooya bange ne bavaayo okulaba nga ensonga eggwa olw'ensonga ebintu ebimu bwe tubitunula ne tubireka bulesi bigenda bikula abantu bangi bafunye okusomozebwa mu bulamu abantu bangi abafudde munda kuba temubimanyi lwakuba ffe tuli strong abantu bangi lwakuba mwe temubimanyi govaayo n'ovuma omuntu for nothing nvaayo nevuma kadama sivuddeyo kusooka ku muntu nti gwe bukenya media oba gwe mukenya gundi omuntu okutegera kubanga nange ndi kadama njogedde kadama yani gwe njogerako naye gwe kubanga olina mama agamba museera agamba akola mu state house takolayo agamba akola nakasero takolayo agamba nti musirikale takolayo mama we sinze namusibe mama we njagala okutangazaamu nti side yamwekwatidde yennyini olw'okumulimbalimba n'okufuulinga okweyita kyatali yasooka n'agamba side nti musirikale ne banoonyeza nga tabeera nko musirikale n'abagamba nti nkolera mulandizi ne bakuba mulandizi nga takolayo era ne bagenda banoonyerezaayo n'amaana n'abagamba nti nkola nakasero ntula nakasero ne bagenda nakasonga n'agamba nti nkola mu state house n'omwana abadde akyewaniramu bwe kimuvumya abantu ye ali untouchable mama akola mu state house so poliisi efuna okusomozebwako nti abantu bangi abambala ekifaananyi kya poliisi ne babbira abantu mu bulimba nga bayita abapoliisi ne basala nakyo bakifayiningi out era oyo omukyala abamuvunaana bapoliisi saidi y'omu ku bamuvunaana n'abantu abalala so sinze wabula okweta kyatali n'okubbira mu kifaananyi kya poliisi owulira muganda wange so ebintu ebyo mbyogedde abantu bategeere lwakuba abantu ekintu kikyuseemu lumba omuntu nawe mulumbi otya abantu bangi badda mu comedy nga omwana adda mu comedy wa president tamukozesa nga mulalu naye gwe nkozesa nga mulalu bagambe tozikiza kubanga kuolya nze nalyanga kwani kola ennyo lyange nalya kwani kyamaine kyale ekyenjawulo kanyongereko eddoboozi agenda okukola erinnya namala kuvuma muntu abantu abagamba gwangamba nkuvumemba okola erinnya mukwano ffe twakola amanya ne tiktok tezaaliwo nakugamba ddi bwe mana ko enyana nga tewali tiktok tewali biki lwaki kate sawa zino jjo kuntatana enyana nga otuke ku family yange otuke ne ku mwami wange ne ku bazadde bange so ebintu ng'ebyo nze munajjukira bulungi sikiziganya muntu ayingira mwana wa muntu abaana oyo omwana yakwata omwana wa Brunoke n'amufuula ekitagasa Brunoke ateko omwana ku YouTube ku Facebook era ne bamwataakingirayo ebintu ebyo birungi okutwalize wamu yembeera wekyafaanana tujja kuba twongera ogigoberera naye nga nange ekikulu kyenjo gamba baba na Uganda bamikwano gyaffe nti simanyi yayagala mwataakinga mu bimukwatako nga ye omuntu manyi nti osobola okubeera n'opinion yo manyi oluusi waliwo ate okuvuma n'okuwendooza abantu tebabyawula oluusi oyinza n'eddoboozi nga gwe lyo lyogera liri waggulu naye ng'owandowoozayo nga tovumye naye olina kifuula nti kivumo kubanga ye akwataakinga nga bw'ayagala kale tetugenda kuba tusukkawo wano ensonga ezo tujja kwongera okuba nga tuzigoya tulina full figure olwali tusisinkanye wano ku ham shopping grounds mu mbeera yemu nga wetulaba ne ku Ekisaawe engeri gye bakikolamu kaseera bwe katwe katambudde ate musigale nga mutambula naffe wano ku Capital Music wamu ne Bukenya Media tutambudde naye muganda waffe nga akawungezi kafaananyi amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe biodigestor kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko kituufu kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kuba betuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja okay biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero
so ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka, nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Sooka otulambuliye ku migaso nannyini nnyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno. Amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno levo kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.